tukwaniriza ku There is Still Hope channel y'essuubi. Kale yonna gy'osinzira okubanga otulaba tukwagala nnyo. Eno bagita There is Still Hope. There is Hope tubeerayo nayo sooyitirayo. Abasasula school fees ogenda ku testimony ate ne Tish TV. Atubeerayo kubanga ate tukwasaganya ensonga ez'obwakabaka bwa Katonda. Graja Miru mbeerawo okubanga ate nkutwalaganya mpola ne programu yaffe ey'obujulizi. Kanyike Deriki abeera mabaga wa kamera okubanga akusikira ekifaananyi ekyo. Sister Nkyamulina tugeredde mu kuwummula nga yakolimiddwa eyeesiga omwana w'omuntu nga oli omuntu atalabika amugambye towesiga muntu yenna awo we tugendedde mu kuwummulamu. Weewaawo mmala okusoma ekyawandiikibwa ekyo kubanga kiri so interesting nti ebiseera ebisinga buli lwe yayogeranga nendaga nti njemi saagala wuliriza olwabikulanga bayibuli bwenti natuukiranga ku kyawandiikibwa ekyo kyennyini. Kaakati lunaku lumu mbuuza omuntu ono atalabika ne mugamba lwaki ontulugunya, lwaki mu kujja kwange Saudi ng'ate nasaba Mukama anzikirize aŋŋanye nzije mu Saudi Arabia munoonye ng'ate bwenkola okubanga nfuna ssente. Si yayogera nti atakole n'okulya taalyenga. Eddoboozi ne liŋŋamba kola olunaku nzijjukira lyaŋŋamba ojjukira olugero lwa Sawulo bwe yagenda okunoonya endogoyi ng'ate Katonda yalina pulaani yakumufukako mafuta afuuke kabaka. Yagenda kunoonya ndogoyi. Kati eddoboozi ne liŋŋamba naawe mu kiseera kino bw'otyo bw'oli wajja olowooza ogenda kunoonya ssente naye ate Katonda ayagala omumanye omutegere ng'omuntu atonzikirize nze omwoyo w'omutukuvu nze ayogera naawe. Ne ŋŋamba apaana gino gyewaffe guno musambwa emizimu gyewaffe musambwa. Infact bwentyo bwe namuddamu ne mugamba oli musambwa kuba ne sitaani nkimanyi amanye ebyawandiikibwa lekeraawo okunnemerako. Ne liŋŋamba sisobola kukaka naye nze ndi mugumiikiriza nnyo tofaayo ndi wano naawe. Nawulira obusungu n'obulumi. Kati nzijjukira lunaku lumu period eyo yonna olw'ebyo byonna bano mbagambye baatuka ekiseera nga bampita ejjini balabika bagezaako okukola ebintu byabwe ng'abantu ne balemererwa nga waliwo ekiziyiza. Yes, ne bampita era nga bwe banyiza obulungi baŋŋamba tukimanyi toli jjini ttono naye oli jjini kkulu. Ng'olemeseza n'obujjini bwabwe obutono. Maybe nga baŋŋamba toli jjini tto naye oli jjini kkulu ate kadde. Nga kyekintu kye baŋŋamba naye nze ekyo nga tekindya. Nayagala nako kikozesa nga excuse eri office nga bandaga nti kino ekyengalo tebafaayo nnyo. Ne mbagamba bano abantu bampita jjini tebampita linnya lyange bagamba ndi jjini kkulu nnyo ate kadde. Kati nga ne bwe neefuula tategeera bye boogera bakola signs ne baŋŋamba jjini kuba ekyo bo bakimanyi tukimanyi. Ne baŋŋamba oli jjini Kabira Kida Koota. Ekyo ne nkireka nzijjukira bulungi era ekiseera kyatuuka olwo ntadde amaanyi ku mukwano gwange ono Mr. Emmanuel Anyambe. Olunaku lumu mbikula bayibuli yange eno kuba nali nagenda nayo ngwa ku kino ekyawandiikibwa ekiri mu Yeremiya 17:5 nti bw'ati bw'ayogera Mukama nti akolimiddwa omusajja oyo eyeesiga omwana w'omuntu. Nakwata ku mutima gwange ne ŋŋamba kimu Mukama kikyonjagaza. Naye after that period ntambulira mu bulamu obwo obw'okulya amanda. Kati ono Nanduttu bwe yantwalako mu ddwaliro omusawo teyantwala mu sikaani weewaawo yali agala ntwale mu sikaani kati nga bambuuza buzibu ki obuli mu lubuto. Ne mbagamba nange simanyi naye nga nkimanyidde ddala manda gendya. Yankebera n'angalo ze n'akakuba empi kati n'abaakaawo empekeze yampa n'emmira nengezaako naluma okunywa sabbuuni wa feri ne mutabula mu giraasi nga ndaba it's too much I can't bear it. Kati nga mpulira njagala ka silent death. Lwakiri nzuukuke bagambe twamusanze afudde nfiireeyo naye Mukama teyakiganya mwebaze yansaasira.
Nvaayo mu ddwaliro ekiseera kituuka sizoni y'obunyogovu eyo etandika saalina bulungi bisweta obwo obunyogovu era nabwo ne bunkolamu omulimu gwabwo nti bwaffikitinga omubiri gwange engeri gye nali seesabikayo kati nga pain mpulira mu nnyingo every joint of my body I could feel pain because of that coldness nga n'okuyimirira for like a minute kizibu nga mbeerawo nga ntudde kati bwe bakirealizinga ne babuuliriza omanyi bo tebasobola kuba kadama medication basooka kwetooloola ne babuuza ku mikwano gyabwe kadama ali bwati bituufu ye bw'aba bwati tukoze tutya kati awo ne babagamba mumuwe jacket mumuwe stocks ne babimpa era bwe natandika obyambala ne ntandika okufiiringa beta kakati ekiseera kituuka era nate ne tuyingira ekisiibo ekyo baba abaana bakikaaba tuyingira ekisiibo ekyo kati omuntu ono atalabika yatandika with patient ng'ajja nayogera nange ng'ayogerera mu byawandiikibwa kati ne tukeesa ne ntandika okiwuliriramu emirembe era ekiseera kyatuuka kati nga obudde bwe mmalaawo okulowooza okweraliikirira embeera okubuuza mukama ebibuuzo nga nzaawo ne ngamba mukama nkulidde mu bulamu bwe buti sibeerangako omusanyu okuva mu buto bwange nze abonaabona nze gwe baakola kino ogundi yankolimira bw'ati ono nanjatulira nako nti yankoze kino kati nga n'ebirooto byokka binfuna nga ndoota ndi mu famire y'omuntu omu relative wange nga nkola emirimu kati nga nzuukuka ne mbuliwo mpulira nkooye ng'ate njagala kwebaka. Remember life is spiritual. Obusibe bwaliwo n'omuntu ono atalabikanga naye anjiribya lulwe awo obulamu bwe bwantamira obulungi ne neegomba okulinnya okuva waggulu ku rooftop gye nali nfuna mbuuke nejjewo bwentyo naye ngali nziyiza okukola ekyo naye mukama mwebaza yadde ebyo byonna byaliwo natuuka ekiseera kati omuntu ono atalabika nga manyi okungamba ekiseera ky'omaze nga weeraliikirira lwaki tosinzaamu mukama kati nga nze kennyini muddamu ne mugamba bw'oba okitegeeza gwe abampa oluyimba era ennyimba ze nayimbanga ebiseera ebisinga nzudde ekyama kwe kubeerawo ko ssebo mu buli mbeera osigala gwe mukama ezo ze zaali ennyimba zange kati ntandika kalakita eyo nga obudde bwe nandimaze nga neeraliikirira simanya nze atalya mmere nze akola ennyo bampisa bubi engalo zigenda kutuulaka nga nzimalako nsinza kati ntandika period eyo ekintu ekyasinga okunneewuunyisa obulamu bwange natandika obuwulira nga bukyuka mpola kati nga ennaku tekyaliwo mu mutima gwange olw'ebyo byempitamu kati saawundi ze nandiwulidde okuva mu AC mu fridge ng'eyo bufaani obubeera mu biyungu mu zi toilets buli kintu kyonna ekyakolanga saawundi natandika kuwulirangamu abantu abeegayirira nga basaba n'ojja okukola firigi nga etokota sound bagwowulira abali mu kwegayirira yes ekyo kyasooka ne kinneewuunyisa nange ne ndowooza oba ndiko kikyamu oba naatera okufa nabirowooza naye kyakeepinga on nga buli mbeera nzekka ono omuntu atalabika nga kati buli wembeera n'okutandika okumukkiriza kwange yaŋŋamba gwe kkiriza sitaani si ayogera naawe nze Katonda ayogera naawe nze mwoyo wa mukama kati n'atandika okunsitukiza enjiri emu gye babuulirako ku church the person of the Holy Spirit kati n'aginkomezaawo nenjiwuliriza olwo olunaku lwonna nga mpulira ekomyewo mu matu ogiwulira naŋŋamba bwe nti bwemba singa Katonda aba yagadde nebikulira omuntu we nesikikkiriza naye olw'okubanga natandika okiwuliriramu emirembe n'enkirekerayo time era etuuka ebyo byonna biri bwe bityo kati nga ne Nanziri sikyamuwa gaapu kumukuulako waya naye ne bw'aba zikuddeko era tezivaako mwenyeza mu mwenyeze bambi namutulugunya nti time yatuuka bwe nali naatera okufuluma ennyumba eyo omuntu ono atalabika n'aŋŋamba
omukazi ono omukozeeko effujjo lingi yadde byonna babikoze naye manya nabo Katonda abaagala. Mwenenyeze kubanga effujjo lyonna lyokoze mu bulamu bwo obadde osiga nsigo. Naye bw'olituuka mu myaka gyo balibikola. Yali mu myaka ng'emeka? 67. Okusanga omukadde Omusawudi Omuwarabu awo tebaba na love unless ng'omutima gwe gukwagadde bwagazi. Kati engeri gyantulugunya ennyo natuuka nange ne ŋŋamba okay. Kati ate ekyakatawaana lunaku lumu nfuna ekirooto. Funa ekirooto ng'omukazi ndaba alinga nfaanana ate ayagala okufaanana mu ye kati nga muwanvu mulungi anyirira ng'alina mu kasikaati kampi nga ndaba ali mu ye naye nga si ye. Kati nze bwe nazuukuka ne nkyevunulira ne ŋŋamba ono omukazi alabika alimu omusambwa bwe gumuleetera okuntulugunya ya. Kati mu kifo ky'okusaba kati kubeera we nagendera Saudi Arabia nali sinategeera bulungi spiritual warfare. Kati buli lwe yantabukiranga nga nkimugamba mu Luganda ne bw'onamumanyira nkimanyi olimu omusambwa ne ntambula ne muviira. Naye bwe baŋŋambye ki? Ng'asigala awo. Kati era nandoopa nako mu baana be n'agamba Kyagala alina ekigambo ky'ayogera kye sitegeera buli lwe mmunenya. Kuba ekyo kye namuddangamu ng'olwo bino mbijjawo ne mugamba nkimanyi olimu omusambwa. Sirina budde bwo. Nga ntambula muviira. So tayimu yatuuka ng'omuntu ono atalabika ntandise kati omubifriendinga olw'ebyo byangambye ng'atayogerera nnyo mu byawandiikibwa. Ngenda lunaku lumu mu mashini okuggyayo engoye nsangayo kasimu kaddi kati obutabeera na wifi line yange ya Airtel yali empaga. Kati mu kusanga kaadi ako mu mashini mu dryer y'engoye Mata yalabika yali yakeerabiddeko kuba at the start baali bangulira line ne bamala ne bajjenzijako. Olw'okubaloopa ensonga y'engalo zange. Kati bwe nakateeka mu ssimu yange okugizaako yandeetera digits simanya balance ENQ +137#. Kati mbutamanya ne nkilikinga yes. Mu kilikinga yes essimu yange neyibuza network. Kati I could not communicate using my Airtel line. Omuntu ono atalabika nagamba tolina gy'olaga. Kati eddoboozi ly'omusumba ne likomawo nkusimbe Saudi tuuse emyaka 2 n'egiweze nga giweddeko ne mpulira obusungu olwo. Naye Katonda abeerawo mu buli mbeera n'ebiseera bye nsijjukira bye nakaabako ne nkaaba nnyo ku luno nga sina kusaba kwenkola. Ne mpulira abasajja 2 baafubutukana mu bisenge. Nabawulira ensi y'omwoyo eri funny, you can feel something and you understand it. Kati nawulira baali 2 ng'omu agamba kino nga kisusa amasiga nga mangi. Kati ne mpulira nga abikula file. Nga abikula empapula. Nga mpulira sound y'empapula n'agamba katukebere tulabe. Omuntu ono n'agamba omulala tetulina kyamukolera wano alina oyitawo. Bannange nakaaba mukulu Jamiru gye neebakira. Alamu egenda ovuga enzuukusa nenzijukira bujjukizi nabadde nkaaba. Nenzijukira ne bye nawulidde nti wano ninakola ki kuyitawo. Nzijukira era n'olunaku lwe nakaaba ku luno nakaabira kasonda ka balcony awo nga nkubamu pulaani engeri gye nninza obbuukamu ngwe. Ne mpulira omuntu yajja nampambatira bw'ate nga bunakwata akaana n'okanywereza mu kifuba kyo n'aŋŋamba jjo oweguma ndi wamu naawe naye wano oyitawo kkiriza. Ne mpulira nga binsobedde ne ŋŋamba kati ebyamaloboozi sikyayagala kumanya. Naye layini yange eyo emala okuvaako. Before nga tennavaako olunaku olwo lwennyini layini yange lwekyankalana. Nafuna kino ekyawandiikibwa era nabikula Bayibuli wakati mu kusaba kuba nali sobola kwebaka nga sisabye nga tesobola tandika mirimu era nga sisabye. Kino kiri mu Isaiah 5:13 nti bw'okaaba abo be wakuŋŋanya bakulokole naye empewo eribatwala ddala bonna naye oyo aneesiga nze ye alirya ensi
ekyawandiikibwa ekyo bwe nakisoma ekyansikira mu mayindi yange kuba mukwano gwange Mr. Emmanuel gwe nali nteeka ennyo ku pressure nga gwe neesize neŋŋamba Mukama kabi ki kogenda okukola omuntu ono nengwa ku mavivi neŋŋamba Mukama nsaasira nsonyiwa sigenda kuddamu mugamba kintu kyonna naye tobaako ky'omukola kuba kyantiisa lwe lunaku lwennyini I disconnected the network just like that. Tuyingira ekisiibo ekyo kati emirimu gyo giba mingi tekyeganika nentuuka ekiseera ng'obuteeba kakimala omutwe guno oguntawaanya kati Nanziri yali ampadde etteeka nti munaana gwennyini atandika kufumba naye ng'okufumba okwo nze nina okuba nga already maliriza emirimu ate emirala. Imagine mu kisiibo ekyo nalinga ne bakasawa 3 ate oba 4 ez'okumakya 7 ng'ekikulu kye yaŋŋamba kulongoosa madiiro nakooza toyi ebirala mbiraba oluvannyuma nga maze okufumba. Nazuukuka kati alamu saagiwulira olw'okuba nali ne basetereeti nnyo ssaawa 4:30 neŋŋamba ekijja kijje ngenda kuyimuka 8 era natega alamu ya 8:10 kwolwo olunaku ekyasinga okunneewuunyisa zaako na 8 n'omuntu atalabika naŋŋamba Joe zuukuka wakeerenye edda nenzuukuka ne Bible nagisoma bwe nagenda nayo mu kiyigo nengisomera eyo chapter namba kati nali neewa etteeka nga nsoma Zabbuli wano ku makya buli lunaku chapter mwemu ngoberera kiragiro kyampeebwa ng'ekiro nga nsoma eno ebitabo ebirala neŋŋamba leero njasoma chapter bweti kati ko nakisoma nnyangu oyo omuntu ono atalabika naŋŋamba okukkirira naye weegendereze nnyo tokola akavuyo konna ne mugamba lwaki nkimanyi nkere yagenda tabuka kati tugenda kwejjawo eddoboozi ne liŋŋamba eri omuntu ono atalabika tobaako kyokola nkulagidde sirika kati mutima neŋŋamba nedda bwangolokokerako ngenda kuleeta omusaala ng'ekyekwaso eddoboozi ne liŋŋamba nkulagidde tobaako kyoyogerako nze nedda ne lisirika nzikirira amaddala ntuuka mu kiyungu nga ne bawala be bazze dda batandise dda okufumba nesooka nentyamu kati neŋŋamba ntandikire wanze neŋŋenda mu gye ngololera kuba already nali n'engoye ze nteekedde oggolola madamu ne zimuleeta yajja aswakidde ng'atambula what to do I have to go ng'alimu akawunyeraye kati bwe yantuukirako naŋŋamba yaginiya zino ssaawa mmeka zino z'ofulumya nazinga mikono ne mugamba tobiŋŋamba kubamba banja awo emyezi gyali 4 tebansasula jjukira covid yajjanga n'okukola tebakola kati mbw ate Matayo yalinga afuna oba allowance okuva mu gavumenti engeri gyali omusirikale yaŋŋamba kimwe ogambye eki tetukusasula tukimanyi nti twakuleeta gwe oli muddu waffe wano olinakola tetulina kusasula mugamba kimu byogere ekyanneewuunyisa nali nzikiriza nti Nanziri tugenda kwejjawo yasirika naŋŋamba kimu yaginiya sente zoyagala ajje ategeeza Matayo ddoboozi lyonna atalabika ne lidda ne liŋŋamba nakulabudde obutabaako kyoyogera singa osirise bigenda okuddirira tebyandibaddewo kati linda Matayo nga yadda bukyali ssaawa 10 n'alinda ne bamala okufumba byonna yajja na mu kiyungu naŋŋamba yaginiya baŋŋambye osaba ki n'ensirika ne bamuddiramu yaganye okola emirimu ayagala musaala baali batandise okusaavinga mbu sibulukuka ate ekirifaani n'okusiba bali tebasiba bali abayayo nga appetite ebabonyabonya kukokka balala ne bategula ekiyungu kati ne bakuŋŋaana bonna abaana n'abazzukulu n'embeera wakati ne Matayo nga bo batwetooloddeko nze zaabise empedde Matayo yankuba empi sinze nali nsowotose mukulu Jamiri left right zaali ensi n'ekibatu kye ne kimyuka n'okumubabuukirira nekimubabuukirira n'atandika okwetakula n'agamba nabagamba lino jjinni tetwaleeta muntu kuba baali bansuubira okuleekaana woowenze maama temunkuba nalinga kibumbe
kati n'atumya omuggo kuba nali siwulira bulumi ge mazima kubanga ampulira bulizi n'amaanyi nempulira nga n'okusala zisaza akuba obuba nyini. N'atumya oguggo yali yagondaga kuba buli lunaku yalinga ngamba gwe lunaku lumu nja kutta. Kati ekirowoozo ne kinzijira ne ngamba bwe siibeeko wano kyenkola Matayo agenda kunkuba ebyaddala ate saagala nkovu nfuluma na nkovu mu nnyumba eno zino ze nnina zimmala. Kati ekirowoozo ekyanzijira kyakwekankanya. Mutabani we Zebedayo abakkirira okuguleeta ne ngenda ku maviivi ng'atagenderedde anti baali bankozeeko sanku. Ne mbayisaamu obuuso bwonna nti ne mbuza ne ntandika okankana nti weekozanga gwe gitimbi. Kati Nanziri eyali awakankubwe yajja n'ayimirira wendi n'agamba Matayo kadde amatumukuba mulwadde nnyo laba ky'omutuusizzaako omwana w'abendi tomuzzaako mukono. Ekiro ekyo kyonna nakiyitamu ndi nti era bwe bandagira okutwalayo emmere balye olwakwata ttule anti kati baalina space namba nga boolaba wano jjiiro gyerere bazzukulu kuzaniramu kati nga toyi ya Matayo eringa wali. Kati natambula ngenda mu toyi n'alyoka aboggola obitwala weeyo gye tutuula. Nakyuka nti nambuki ne ndyoka mbitwalayo mu ddiiro. Teyaddamu kunkuba from that day. Kati nnyinyuka nyinyuka ntuuka okuddayo mu kasengo ono omuntu atalabika ajja ngamba naggambye tobaako ky'okola kati olabye ebikutuuseeko wuliriza kyenkugamba bo nti obw'ojja okuwonako nze kaale. Ekiro ekyo kyennyini nga nfuna era yalinga trans mba nnaakebaka nga n'abakyala nsalako ono yava mu mazzi amangi from here Uganda ng'ajja ngamba jjowe njagala musaayi. Akusaba musaayi? Nga ndyoka nange mubuuza ogwagaza ki musaayi ki gw'oyagala ogwange oba gwa mulala. Nga ngamba njagala musaayi gwe ky'oba omanya njagala musaayi. N'alyoka ngamba ye lwaki watuvaamu nonvaamu bw'otyo gw'omwana gwe nali njagala ennyo. Kati mu mutima gwange ne ngamba nedda kati ne ntegeererawo ne nzijukira bingi with my background story. Omuntu ono atalabika n'ayingirawo n'angamba mugambe nkuwa omusaayi gwa Yesu. Yajja n'ekizikiza kingi mu kisenge kyange nti kyannyigiriza nga kyagala na kutwala bulamu. Kati bwe namugamba nkuwa omusaayi gwa Yesu disappearing ekitangaala ne kyaka mu kisenge kyange n'enzuukuka. Nengamba obulaba naye ndi kuyoleke kati ne mbuuza ono omuntu atalabika lwaki n'abakyala oyo annumbye. Nanzijukiza bingi emabega n'angamba oyo olinaku ekinaamukwawukanyaako nnaku eno ennyandagaano ze bakuyingizaamu nayo. Nengamba okay kitegeeza nabo pulaani yabwe okulaba nga nfiira eno olw'ebyo bye baasuubira nze okutuukiriza kati bawulira baagala kunzigyawo. Omuntu atalabika n'angamba tekijja kuba tewali asobola kuggyawo bulamu bwo. Nenzuukuka kati tumalako ekisiibo ekyo nga sikyalina communicatinga nange tewali amanyi bulamu bwange bwe buli. Ekisiibo ekyo kiggwako tuyingira omwezi ogwokutaano ogw'omukaaga ogw'omusanvu. Muwala wa boosi omu gwe nali natuma na boosi ajja neekalizaamu nga nzikakanako ng'atandika okunkuba. Nga mubuuza onkubira kinangamba tukooye oli jjinni tukimanyi toli muntu tukooye ate bwe nkutta nze ngenda mujjana kuba toli na musiraamu. Ne mmutunuulira ne mumwenyeza ng'era omuntu omunyoomi. Namutunuulira ne muwa simayiro ne nyeenya omutwe gwe nti n'alyoka nsindika. Ne neekoona ku kimeeza kati awo ne ngamba kati wano we nnina ossalira amagezi nzirukemu eno ennyumba bano abayaayi balabika bamaliridde okuggyawo obulamu bwange.
kati nga n'ekyo yo kiri ekyannumbi ekindi ku mutwe olwo redde nkitegedde kati kirabika basala buli magezi okunzigyawo. Ne ŋŋamba kati wano omugezi nina kufuluma. Ne mpalapalanya nakwata abaya nti eri totambula nga tolina kye tuyita abaya, ebyo ebiringa eminagiro eby'ebbulaka bye beesuulako ebyo. Madamu yali yakimpa kye nakuba ku mubiri. Saakyesuulako kati wano mu kutwalayo kasasiro. Bo baali tebasuubira nti nina ekyo ekirowoozo. Nakikwata kati baali bampa yunifoomu yange nga nnene bulungi. Ne nkyerapinga munda ne nkwata zi documents zange eza contract ne nzikuba wano akasimu kange ne nkasonseka ena nti yunifoomu kinene. Ne nnyuma ne nfuluma ng'atagenderedde ne mmala osuulayo kasasiro waabwe bulungi ne mbakomezaawo baketi oluggi ne ndulookinga nze ne ntema. Naye wakati mu kugenda awo eddoboozi ly'omusumba ono lyali lireekaana nkusimbe Saudi okutuusa emyaka egi. Awo ng'oli mu bbanga sika? Tuli mu gwa mmeka? Tuli mu gwa 7-2. Ŋŋamba ebbanga lyakamalayo owezezza kati myezi emeka? Awo olowooza nali sirina myezi awo tegyali mu 10 awo 11. Ku myaka 2 yali kuddukira ku myezi 10. Wuliriza. Nziruka ntuuka ku main muzira kisajja yalina mu Egypt ng'amanyi Oluzungu. N'aŋŋamba oli mwana muto olagawo essaawa zino okunze nziruka mu kiyumba. Njagala kunnyamba njagala genda ku poliisi. Omumisiri oyo n'aŋŋamba obuzibu kimenya amateeka okutuuza mu mmotoka yange nga ndi nzeka nga sirinamu mwekazi. Genda weekweke wali kanzireyo ewaka no ne mukyala wange tujje tukuyambe tukudropingeyo. Naye ng'eddoboozi lya Musumba Ssekisaka lye lindeekanira wano nkusimba Saudi okutuusa emyaka egi nga giweddeko. Obutabalwisayo awo bambi ajja nga bwe yaŋŋambye ne mukyala we emmotoka bambuuzaako ne baŋŋamba naye muno nakyeno mwe temumanyi nti eno Abawarabu Abafirika babalabanga baddu. Tebalowooza na kulowooza nti muli bantu wabula balaba baddu nti mulinga bisolo kyasobola okukeera ku makya natta ne watabaawo n'amubuuza nti osse kyaki. Bantuusa ku poliisi bandeka distance engeri gye wali kamera nti basobola otracinga singa Matayo alemerako ani yamutuusiza wano biki bwe battakisi ne bagigula nako omusango weewonye. Mukundeka distance bandengeza ne baŋŋamba olaba ekizimbe kiri tambula otuukeeyo. Ntuuka ku office nga nzenna nninga abo abaddemu kabira nga nfaanana bubi. N'agapapula gange kyabaya obugalo bwonna guno naddala guno omukono nga gutiisa. Kati abasirikale be nasanga aba morning shift baali balungi bambi. Banyaniriza yadde tebampa gyakulya ne bansuubiza okusala amagezi yadde board entambula baziteekako ekkomo naye ne bansuubiza nti bagenda sala amagezi nneme okudda mu nnyumba eyo lwakiri ngende kwembasi. Olunaku lwatuuka ekiseera kyabwe eky'okuvaawo ne bagenda. Ne neebakawo enjala n'ennuma bulungi. Wayingira ab'ekiro ono omusirikale sobola namwerabira okutuwano kwali kusale nga kano tekaliiko ng'alina enkovu wano oba batema muteme na wano. Yajja kati bakozesa passport number ne bafuna ebinfaako mu sisitemu yaabwe nga bafuna nnamba y'omuntu oyo kirabika gwe yakozesa okunfuna nga bamukubira kati ng'omuntu oli akubira Matayo ng'alyoka ajja. Atuuka nga yeegonza ekyannyamba kuba eddoboozi lino eryankusimba Saudi paka ebiri nga giweddeko bwe lyaleekaana ennyo omutima gwatandika okunkuba ne ŋŋamba kirabika siri waakuva wano ŋŋenda kuddayo mu kiyumba. Kati Matayo sirina kibi kye namwogerako. Nagamba kimu madamu ankuba nnyo tampa na mmere. Kati Matayo yajja muwombeefu ng'ayogeza ssingo n'agamba kadama wange ono tumwagala akola bulungi nnyo emirimu. Nawulira nga nsiriira
Nenneekalakasa sirina gye nzira, munkuba muntulugunya, alaba bwe nfaanana ate mumpaana ddagala ate munzikiriza kulya. Matayo n'alyoka agamba abasirikale eno shayitaani erimba abaana abaddugavu tuyamba n'abayamba obbawa emirimu, nempulira nga nsanawo. Kati oyo yalina enkovu nayimuka bannange yankuba Bakubira kyo. ng'ano okulinnya emmotoka okuva ku poliisi yaabwe nga bw'angamba wano tugenda kusuza wa tugenda kuliisa ki tugenda kunoonyawo embase zammwe nga olaba zonna nsibe tewali mmotoka ikkirizibwa kusukka booda yonna kubanga okutuuka etaifu jjukira twabukanga booda bbiri twayitanga ku road block ezo ezibeerako amagye za mirundi ebiri kuba okuva Jeddah oyisa Mecca n'oyisa Madina n'olyoka oyingira taifu. Omusirikale yankuba n'atandika n'okunsambira wansi kuba natuuka n'engwa wansi ne neefunya bwe nti nandya emigere ku ttaka awo. Omuntu ono atalabika n'ajja n'aŋŋamba gonda bugonzi tolina kyakkola oddeyo mu kiyumba. Nempulira nga nsaanawo era mu kutambula kwange okugenda ku mmotoka omusirikale omu yanyimirira mu mugongo omulala nanyimirira maaso nti inikesi singa mba nsazeewo okudduka banguwa kunkwata. Nentuula mu mmotoka ne balagira Matayo girookinga ne balyoka baŋŋamba tetuddamu kulaba wano. Ogwo gwa musanvu. Nenzirayo kati nzirayo neekalakaasa mbagamba sigenda kuddamu kukola sirina kye njagala oba munzita munzite njagala kubira ofiisi kati bakubira ofiisi babagamba agenti wange talina kyasobola kola yajja Uganda for vacation. Lockdown gye yamusanga. Nengezaako okwekaza ne bamukubira ne Uganda gye yali. Naye n'alyoka aŋŋamba nze jjowe sirina kye nsobola kukola siri Saudi tewali flight ekkirizibwa kufuluma Uganda yadde okuva e Saudi nti oba ejje sirina kye nsobola kukolera. Ne nneekalakasaawo ne bandaga nti tewali. Kati Matayo n'ajja n'agamba ya jinniya bw'obuwulira toyagala kukuba aba mugezi kola emirimu gyaffe nga bwe twagala toddamu kwogera ku kya salale toddamu kwogera ku bya mmere gwe kola. Awo yaŋŋambira nti ggwe oli ndogoyi gye tulina okukozesa nga bwe twagala. Bwe nalemerako nga njagala okugaana omuntu ono atalabika n'aŋŋamba bw'ogezaako okugaana Matayo mu mutima gw'ammaliridde kati amagezi gaakusalira gakusalaasala akusuule mu kiveera akusuule mu dustbin. Ne ŋŋamba what? Kubeera n'enseka gye yali aseka nga omanye eyo enseka gy'oyinza osekerera omuntu ng'olabira ddala kuli mu ttaano. Tolina wakudda. Yes. Matayo bwe buseko bwe yali aseka. Ngeri gy'alina ennyindo ennene bugalo bindi bwe nga buteeka n'alyeka jini kunakola ati ng'anyeenya n'omutwe n'aŋŋamba ya jinniya olowooza oli w'amaanyi ffe twakugula twamala. Nenziŋŋonda nenziramu n'entandika okukola emirimu. Kati olwo olunaku lwe mbagambyeko emabegakaawo nti omuntu ono atalabika bwe ntandika omugondera ndagira okwetonda. Madaamu wange oyo Nanziri yatandika ng'okaaba amaziga. N'atuuka ekiseera nga awulira takyayagala kubaako kyaŋŋamba. Kati olunaku olwo lwe nasala amagezi okumwenenyeza neebuuza mu mutima nkoze ntya. Kirowoozo ekinsigira kyakwerwaza lubuto kuba baali bakimanyi nti kati nina obuzibu bw'olubuto nga nabo tebamanyi ku ki. Kiva ku kikumbe ndi amanda. Bwe namugamba olubuto lunnuma ne yeetalaatalamu awo mbu anoonyeza ddagala. Balina ebintu byabwe bye bagattagatta ne bwe biba binzaali. Anywesezaawo obutto oyo wa olive oil nenfukamira ku mavivi. Kati yali mumpi nga nkoma mu kifuba. Kati ng'ebiseera ebisinga bw'aba ayomba ng'ali serious ajja n'anyimiriranga wano n'antunuulira n'anja oluyi n'aŋŋamba okola gwakuwavuwa tolina ky'osobola. Kati nafukamira wansi bannange omukazi yakaaba. N'aŋŋamba nze bulijjo binkola nga nnumwa naye nga sinawe ntandikira kugamba ggwe oli mwana bwana gwenzaala. Kimanyi wano wajja kukola tolina kunneeyisirizaako bw'otyo. Omukazi yakaaba amaziga ge ne gantonnyera naye nga nkikola lwakubanga era ono atalabika yaŋŋambye nti eyo mbadde nsiga ki.
ensigo era bwe namwenenyeza n'akaaba omuntu ono atalabika n'aŋŋamba kati ensigo ogisse. Imagine nze ebintu bye nakola nga ndaba for fun kuba nkukube kiggweera eyo n'aŋŋamba kati ensigo ogisiise era from that day Nanziri n'atandika okukyusa embeera ze gyendi kati ng'olwo asena emmere n'ampayo lwakiri ekijiko kimu eky'omuceere kati nga ne lwemba sikkusona omuntu atalabika n'ampa amagezi n'aŋŋamba egyo emigati gye bakuwa okusuula gyambuse gikale wano ku makya ng'ogenda tola sukaali n'amajjaani sena amazzi agokyagenda otabula caayi omukalu mu kicupa kye baakuwa kati that's the way I started surviving. Olwo amanda ne ngavaako ne shisha ne muvaako obulamu bwange ne mbutambuza bwentyo kati ne gibanga emirembe egijja mu nnyumba mbazzeeko n'amabega katono yankubako ekifaananyi lumu nga yagala okunteeka ku online market abawalabu ekyo bakikola nnyo wakufuna nga takwagala oba n'atakusiima nga ate alaba tayagala fiirwa ssente balina bugulupu bwabwe ng'abawalabu kati ateekayo ekifaananyi oba waakwagala ng'akutunda. Nawe nateekayo akasimu kange kano ne bagamba kakaddiye njagala mu ssente naye bwe yanteekayo bawala we bamugamba maama totuswaza kadaama atunulanga kapa tewali asobola mutwala era nanzijjayo ate najja n'abiŋŋamba badde nkutaddeyo nkunoonyeza akatale bampe ssente ogende onviire naye bagaanye tunula bubi ofaanana bubi wenna olinga Sanuura. Sanuura kiki? Ye kapa ye ng'amanyi n'ogyeyitira pisaasi alina n'olunaku lwe yandagirako salaasala ennyama y'enkoko n'ekyennyanja kuva mu fridge mbitokoseeko katono mu mazzi agookya mbu ntwale ngabire kapa ku dustbin enjala bambi eziruma naye nga nze tampadde mmere kati ebyo byonna olw'emirembe gye nanna olw'okusinzanga kwe nasenzanga nga ntansobola emirembe n'omuntu ono atalabika kati natandika obutabirabamu buzibu tuyingira omwezi ogwo ogw'omunaana muwala waabwe kuba yali nearby just across the road atandika okuzimba kati madamu mu kutandika okunjagala kati ng'ate Matayo tayagala kunsasula madamu atandika okugolokoka okubanja omusaala gwange nga gubanja Matayo era lunaku lumu muwala waabwe Nandutu yaleeta ssente n'aziwa taata we mbu ansasule n'azimukuba awo emyezi oba nali mu 5 gyali giweze 5 gye mmanja mu mwezi ogwo ogw'omunaana gyali giweze 5 emyezi kati mu butansasula kati ne batandika okufuna obutakkaanya kubanga nze kati nange ne ntandika okukola empisa enkola empisa naye nga buli Nanziri lwagamba Matayo okunsasula nga Matayo ava mu mbeera olwo tagenda kulya mmere n'okwogera naye tayogera naye kati ennyumba yaabwe baali bayawula ebisenge Matayo ng'alina ekizibu ky'okufuluuta ng'afuluuta nnyo kati nze akasenge kange kaali wansi wa kisenge kye naye nga nange okufuna otulo kyamagero Matayo ng'afuluuta towakana yatuuka ne ku level nga yesiba akabakana ayamefulumya ddoboozi ndowooza kati ngera kati zo nagamba kirabika kye bava bayawula ebisenge basasula bonna obeera lumu waggulu naye ng'owulira genereeta yes nga yesiba akabaka n'akagatta ndoza naye asitiri mujula ng'etokota nice Matayo kati ekyasinga okuneewuunyisa omwezi ogwo ogw'omusanvu oba baakola biki ntuuka okwebaka mukwano gwange atalabika yannuŋŋamya okusaba obukuumi ddala ya obwo obudde obw'emisana natuuka akatanda kange mba nakagalamira nti kowoola musaayi gwa Yesu gonkweka ebikyani then trans bwe tugiyita n'obanga ate ali mu reality
nalaba I was able to see through the walls nendaba madamu wange ngajja naye nga waggulu muntu wansi musota. Kati bwe namulaba nenseka neŋŋamba leero ono mbuuka nsozi kati kino ekiswa. Kati nendaba nga ngenze ku taapu naaba engalo zange neyiseeko tuzinga ndaba ebbugumu lingi. Nagula akajja akali kamutuusa eno gyensula nga naye wansi musota ajja yeekulula bwekuluza ati nga waggulu muntu. Bwe yatuuka wendi omuntu atalabika najja naŋŋamba saba Katonda aggule eggulu akulwanirire. Nenkyatula nendaba eggulu nga lizeemu engeri ya poto eri mu kubikuka ne wajja ekisenge nga kiringa mazzi nekinjawula. Kyalinga ekiteekawo boundary. Kati Nanziri mu kirooto mu kintu ekyo nalaba nga nali nkwese waleti ya ssente zange nagenda ne kawaleti kange kati nga mwe muli national ID yange kuba baali banteesa tesosuula ebintu byange kati nga mbikuumira waggulu mu kayigo kange ku mulyango. Kati nagolola omukono gwe mbu abotola ayite mu mazzi gano agaali gateekeddwawo aggyeyo waleti nga gyanonye. Laddu zaava mu ggulu ne zimuba. Enkuba gye zaamukubamu n'atandika, she divided herself into other two people kati ne bafuuka aba. Kati nze nenyimirira kati ekisota nebeera yokka. No. Kyamutemamu wakati. No. Omukono guno bwe yagolola mbu ayite mazzi laddu tezaamuganya nakugulizaamu nga naye nkitegedde nti waleti gy'ayagala otwala. Ne zimuba zakuba omukono ne zimukuba omubiri yenna. Kati she divided herself nga bonna akwata olupapula n'olukubisamu photocopy ne bafuuka bannansi n'atandika okuba emiranga n'aleekaana. Kati omuntu ono atalabika n'aŋŋamba ajjukira kyawandiikibwa tewali kyakulwanisa kye bali wese okulwanagana naawe. Kati nakyo nenkyatula nakuba omulanga munene nnyo n'abulawo. Ate nenzuukuka neŋŋamba okay. Kati nenkyennyonnyolera nti n'omukisa mubadde mugwagalako kopi ye waleti yange gye mubadde munonye. Ekyanneewuunyisa nazuukuka ate mpulira neebasena nnyo tekyetaagisa nziremu kwebaka ne mbikula bayibuli yange nensoma. Nentuuka essaawa zange ne zituuka ez'okukkirira ŋŋende enkole. Obako olwo baali bamaliridde n'okunziggyawo. This is what surprised me. Omuntu ono atalabika yaŋŋamba toteekawo embeera kitwale nti tewali kibaddewo kuba nali n'akazaako nga in case they attack me in my spiritual dreams okibalagirawo mbalaga mu reality. Naye nazuukuka ndi happy nenkola emirimu gyange. Kati Nanziri yawulira nkozesa mashini okulongoosa eddiiro. Najja n'ava mu kisenge n'antunuulira ati n'atandika okusoma ebyo bagamba kulomba dduwa nga bwantunuulira ati najja n'aŋŋamba kulo yasooka n'akumpita linnya n'aŋŋamba Yajulia. Nemugamba wanje. Madamu n'aŋŋamba Yajulia. Nemugamba wanje. Nemubuuza buzibu ki. Najja n'ankoonako bw'ati. Mutima neŋŋamba mubadde mulowooza nataddeyo. Ne Matayo Kolo teyagenda kukola. Yasigalawo. Naddukirawo ku kisenge kye namukonkona namugamba jangu olabe. Matayo najja naye n'abaako ebigambo by'alaamirizaawo. Ne bakubira abaana baabwe ekiro ekyo ne bakuŋŋaana. Kati bajjanga omwomu. Lino jjinni lyennyini. Omwomu lino jjinni lyennyini. Ekyo ekiro ne nkisimattuka. Kale okyali mulabe mulungi era omuyiza mulungi ow'omukutu ogwa There Still Hope. There Still Hope 2 testimony ate ne Tish TV. Simanyi bagwe baali bakwaddeko nickname. Simanyi efe batuyisa amannya mayitirivu Musambwa biki mwana wa sitaani. Mwana wa sitaani bakuyita bingi nnyo naye ekyo tekirina kumalamu maanyi. You must know who you are. Gwina okumanya kikyoli. Kakati ono ye omanya Abaganda balina obugerogero obwabwe bw'omweyogereze takusuuza jjanzeryo. Ono okuyita nti simanyi oli musama simanyi oli failure. You are not that. So olina okukipinga mu mind ki kyoli kijja kuyamba naye otandika okukkiriza bye boogera. Ojja tandika bifuuka mpola mpola tojja kugwamu essuubi
mpola mpola. Tugenda kuba nga tukomya wano ekitundu kyaffe ekyokubiri. Buli omu azze alabe. Naye baali babikozeeko nga bamanyi ofudde, bamanyi okoze eki, ne batandika n'okukyagamba wawonya accident eyo. Kituufu ye gwe oba ng'eyakikoze takkiriza okubanga amazima olina wako oli ku kacaayi. Bati sikikkiriza nti wawonye. Nfukyo ng'aba naye twebaza Mukama sikikkiriza nti wawonye. Nga it is a surprise. So weekwase Mukama yekka y'asobola okukuuma mu bintu ebifanaganako webityo mu lutalo olw'omwoyo lw'otalaba lw'otaasobole na maanyi go yabeerawo okuba ng'akuteerawo obukuumi n'ebiziyiza byonna eri enkwe z'omulabe Sitaani. Tugenda kwetoololamuko katono naye era nkujjukiza Kristo yekka y'asobola okuba ng'akutaasa okuyamba. Ate kyalibadde kikulu nnyo n'omukkiriza awo mujja kuba mulina enkolagana. Kuba muba temulina nkolagana muganda wange kyandibeera ekizibu okuba ng'ayimirirawo ku lulwo. Gamba Yesu nako olwaleero w'obulamu bwange kubeera Mukama waabwo era omulokozi waabwo. Sikiriza n'omutima gwange nti ndokose onsaasire byonna ebyansobako. Olwo Mutukuvu onnuŋŋamye mu lugendo luno olw'obulokozi. Mu Kristo Yesu Omwana wa Katonda omulamu tusabidde. Amiina. Ofuuse mwana wa Katonda omujjuvu, kati olutalo lumulekere. Ate olulwananga ggwe tojja lusobola. Lutalo lukwase Katonda ojja kunyumirwa. Waliwo ebintu ebimu by'ojja okulaba mu mwoyo nga olaba eŋŋumi z'okuba wano tosobola nakuba nsiri naye nga wali okuba bijjaya nti ne bigwa ku ttaka nigamba tusaasire tetubadde tetumanyi ojja kunyumirwa. Twetolamu katono kanyikedde erika abaddewo kubanga kusikira ekifaananyi nga Jamiru n'entuula mu studio zaffe ez'ebweru wano kubanga ate atukuwa puroguramu eyo. Dakiikiremu tugenda kuba nga tukoma n'ekitundu ekyokusatu. Webale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 075 31 14 47 oba ku 076 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eyamugerwajamil0@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.